ye musajja owokubiri mu bulamu bwange gwe nali nsate ng'ali serious nnyo ng'oggyeko zino relationship nti campus obayo ne boyfriend. Bwe namulengera yali mukkakamu ate nga nalengera ettaala ly'omukyala. Walaba ettaala mu mukyala nga sirirabangako kolo naliraba nze naliraba kubanga nalaba ekigendererwa kyange kiyinza obba kiri mu mukyalo. I made it hard for mwami Kimuli okunfuna. Nakikalubya abaala abasinga bayitiramu akakakodyo bakafunamu ze nakafunamu. Ebirungi byankoledde mu bulamu bwange kulaba nti twezimbye Salmah alina obugumiikiriza abeerawo ambeereddewo, so she's worthy to be a family woman. Initially nalowooza nti nsanze omukyala agenda okubanga she's a girlfriend type, but the more I got to know her, the more I came along with her, the more I moved with her, the more conversations we had, I came to believe that I'm finding a wife. Namusanga ngali, she was a TV personality, which I didn't know at first. Yachingane nga sichikiriza. Wachimanya? Saachimanya. Tewakwana mukozi wa TV. Saachitegera na chitegeera. Nabitegeera luvannyuma nnyo kubanga yalwawo okuneeyabizaamu. Najjanga ku mulimu mulaba. Ne mu following up. Naye era nasanga kye nalowooza era bwe kyali. Mwami Kimuli, Salmah. Salmah, siraamu. Tutambudde katuli wafumbo. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala. Bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu, engatto z'abakyala n'ebyokwewunda. Mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Amannya gange bampita Aidemba was Brenda, basawa Little Birds School. Elisangibwa Wanene Nansana, Kyebando mu Nsumbi. Tulina mixed day and boarding. Abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde, ate tulina wano ne koodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tulina vani zaffe ezitwala abadde ewaka, omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services. Nze Lujja omulungi atulaba okwetolera ensi yonna, mwe bali kubanga mugoberera video zaffe ez'enjawulo. Olwaleero tugenda kubanga twogerako ne couple eno, tugirabye akaseera akawerako
bazze batambula bonna naye nga tuli basanyufu okuba nti bwe tubafunidde nga officially mwami na mukyala bali legally married. Definitely. Mr. Solomon Kimuli and the wife Salmah Lukwago betuyina leero. So already muli excited okuba nti muli bafumbo. Yeah, tuli excited Lujja. Tuli very happy nga bw'otulaba nga bw'otusanze. And that feeling, simanyi oba gwogimanyi. Yeah. Ogimanyi Njimanyi ndi mufumbo. Yeah, I know. So feeling yeyo gye wayitamu. Ndowooza naffe gye tulimu. Okay. Tuli mu muntu eyo. Kirungi. Nga tebannababuuzaako, tugenda kuba nga tunyumya jjane yaabwe ng'abafumbo gye beesanga we bazze batambuza obulamu paka ate baatuuse ku kino kye tuliko kati ekyokuba nti bali officially married. So ngenda kutandika na mukyala. Because the ladies first. Yes. Lwaki eyo tekibeera nti omusajja yasooka? Kyammwe osobola okusalawo. Kyammwe kati mumanyi mwafuuse omu. Twafuuse omu. I think obuyinza kansooka embuwe nannyinimu yaba asooka. Atubuuzeeko. Sebo mwami Kimuli Solomon tubuuzeeko. Amannya gange nze Kimuli Solomon. Nsanyusa okubakyazaako ewange nga tuyita mu lugendo lwaffe okutuuza akana n'akataano. Akana n'akataano. So nga tuli ready ne mukyala wange Salmah tuyita mu interview eno ate tubabuulire ate mufunemu ekyokuyiga kitwale kikkirize. Kale awo mukyala babuuzeeko. Amannya gange nze Salmah Lukwago, Mrs. Kimuli. Ndi musanyufu okubeera neno ku Captain Music and Lujja webale kujja mu maka gaffe. Webale kubanga otambudde naffe olugendo luno bwe lwatandikira ddala paka olunaku olwaleero. Simanyi gwe kiwulikika eri ggwe. Olina abantu abootambudde nabo nga ngaffe kuba ffe tubadde naawe mu lugendo luno. Ate nga nammwe mubadde balungi mu lugendo luno. Tubadde balungi mu lugendo. Mubadde balungi eri ffe ne mbeera balungi gye muli buli omu. Era ndi musanyufu nti we kyatandika ate era tuli ffenna. Tomanya wandibadde ate ombuuza Salmah biri bitya. Nti ate biki ebyabaawo. Ebira bye bituukawo. Naye twogera success. Twogera ku success. The climax eya buli kimu. Thank you. Ate nga n'ekirala tuze tulaba nga abantu abasinga balowooza nti Lujja mulina okukyaza bantu bawangadde mu bufumbo myaka 2-3. Zino young couples ne mutazitunuulira nnyo kubanga zibreakinga nnyo. Kati ndowooza ffe olunaku olwaleero katubereko ekyokulabirako nti buli kimu kisoboka. Being a young couple tusobola okuinspiringa abalala ne tubawulira nga bwe kibadde ate nga bwe tukivuga kati. Kale nga bwe mutegedde young couple gye tuyina bo si bano ba myaka mingi tusemanyanga ate emyaka 2 emyaka 10 bo emyaka gyabwe gikyali mitonotono naye nga najjo bagikoleredde okubeera nga babeerawo n'okuba nga batuuse ku bye batuuseeko. Salmah Lukwago bamumanyi mukozi wa TV presenter ate nga mukozi w'ekitongole ekya UBC TV. That is national broadcaster mu Uganda. So bwe tuli naye n'omwami we. Now emyaka egyo emitono gye twogerako egy'omukwano gwammwe giri emyaka emeka we tuba tutandikira? Mwami Kimuli oba ziri emyaka emeka?
Nze myaka tuli myaka 7. Emyaka 7. Emyaka 7 si mitono. Gomnana, I think. Yes. Nga muli mwenna. Omukolo gwe mwali mukozeeko mu gutangaaza abantu. Okay. Mwami Kimuli yasookera ddala na nkola engagement. Engagement eyo twagikola ndowooza wayiseewo 2 years back. Then tuva ku engagement newayitawo some weeks nasalawo najja okukyala ewaffe mu bakadde bange okumumanya. Okay. Naye awo already twali tutambuzaako emyaka before. Like 3-4 years. We yakyala mu bakadde bange nakola ki? Omukolo mwagulaba, ojja mwaguliko. Gwali gw'amaanyi. Yampeesa ekitiibwa ate nange ne mwanyiriza mu bakadde bange. Kati bwe twakyala abantu abasinga balowooza nti kwanjula because it was more of that. Kwavaayo nnyo. Yateekamu nnyo. Ebintu bye yaleeta byali bingi naye kwali kukyala ne tusalawo nti omutwalo ogwa taata okwanjula mwami Kimuli ne tugamba tujja kukola private. Yeah, for our own reasons. Okusinziira ku twali tu plannings. Kuba ne taata naye ng'omuntu kyeyali ayagala tuyitawo abantu ab'enkizo. Mwami Kimuli n'abanga amanyikibwa. Ng'amanyikibwa bulungi nnyo. Kwegamba nga ajjayo okutuukiriza kiba kiyita bati. Ng'atuukiriza ki? Obuvunaanyizibwa. Kwegamba nga akufuna nabo nno okuba kufuna mu butongole nga agenze eri bazadde bo mu butongole alabye taata amuwadde omutwalo gwe awo nno baba bamukuwadde ennono. Traditionally in fact awo muba mukoze ekintu ekikulu ennyo. Yes, wakati w'abaana n'abazadde. Ate ennaku zino kati lojja abantu bakola nnyo ebintu biri private. Abantu bakyagala. However, yes, bantu baagala nnyo tukutulaba emikolo kujja kukyala naye nga giringa kwanjula, but omuntu osobola n'okola something private and that's it because ab'enkizo babeerawo abo b'oba oyagala. Ekimu kitambula bulungi. So akikoze okuba nga nfuna mu butongole. So tuze tukitambuza mu ngeri eyo. Naye nga briefly ndowooza before twandiyagedde obulirako abantu how mwami Kimuli met, how mwami Kimuli and I met, awe tulaga. Okay, so njagala tutandike na mwami Kimuli yennyini asooka atubuulire omukyala wamusisinkana wa, byatandikira wa, bw'obanga osobola okujjukira olugendo olwo. Omukyala olugendo terubadde lwangu. Omukyala namulaba okumala emyaka nga 6 emabega. Namusanga Namasuba petrol station. Namasuba Kutata petrol station. Ndaba omukyala anafuuka mama w'abaana bange. Nengezaako okufuna ennamba ze okuva omwami omwe yali amuwoliza emmotoka, yali azze kuwoza mmotoka. Ekyomukisa omulungi omwami yali amumanyi. Ennamba ogifuna era nasasula esseeti. Omukyala tubanga tuwuliziganya ku ssimu. Ng'ofunye ennamba? Naye nga nfunye ennamba. Ekintwalira emyezi 8 nga tuugane nga simulabangako. Nga ne wali wayoleza emmotoka tomusangawo? Nga ne wali nga mmotoka ngisanga naye nga ye ng'omuntu. Tomusangawo? Simusangawo. Naye nga twogera ku ssimu. Tunyumya ne tuseka. Naye nga ngamba sikulabangako. Naye nga ngamba nsaba okumukisa okulaba nti nga nkulaba.
ng'amafuta ngagula, sente nzisindika, ate nga n'emmotoka njirabirira. Ate nga emmotoka ye naye nga tonnamusisinkana sinnamusisinkana face to face. Olugendo terubadde lwangu n'akatono naye after 8 months omukyala n'ampa omukisa omulaba era namusanga ku same spot n'ava mu motoka ye n'ayingira eyange netugenda kakafeeri kaazi ate gye twalabagana nenjagala omugambako obugambo obusendeekerevu about myself n'ekigendererwa kyange kyerije nti luliba olwo nsaba obeere mukyala wange. Teyasooka kunzikiriza, namugamba ebigambo bingi naŋŋamba muwa obudde bwentyo olugendo lwaffe we lutandika. So gwe ku lunaku olwasooka ng'omiitinze mukyala wo ono walabanga byonna by'obadde onoonya biri mu ye? Omukyala ono ekisinga okwewuunyisa nti nasooka ne mmutya kubanga yali ayitawo nali mu mmotoka nali ne maama nzaala ate nga sobola kufuluma mmotoka kugamba maama tinno ate nina kansooke mmaliriza ensonga zino ze nnengedde. Nasigalamu naye nga ndabye we nnyina okutandikira nti omwami kanaabe eyampa ennamba y'omukyala ono kubanga yali atwoleza emmotoka fembi nga fembi atumanyi. Bwentyo ntandika olugendo lwa Salmah paka kati. So day one nga mu meetinze wayogera ebigambo byonna n'obimalayo? Day one we twamiitinga first chance gye yampa okumiitinga nagezaako okwettottolako okumubuulirako my past ne mubulira ne intention zange eziri mu maaso n'ekigendererwa kyange lwaki njagala afuuke omukyala gwe njagala. Namulabamu enkizo tiyali mukyala yampuliriza naye era we namala omulabako olwo n'entwala emyezi emirala ebiri era nga simanyi nga tuwuliziganya ku ki ku ssimu. Yabeeranga mukyala bize naye nga neebuuza omukyala ono lwaki simulaba naye nga ebirala byonna mbimalira ku ssimu tekinologi wajja. Namusanga omukyala wa bbeeyi, namusanga omukyala nga alabika bulungi ate kati neekubamu engeri ki gye nnyinza okumaintainingamu obulamu bwe. Okuva okwolwo nababanga nti mu mbeera yonna mu maintaininga era yasiima n'abanga ne tutambula mpola mpola nayongera okuneetegereza mpaka wali we twatandikira nga wakalaba omukyala ono ekirowoozo kyo ekisooka kyali kyakufuna mukyala oba kufuna muntu gw'obeerako naye? We nalaba Salmah ekirowoozo kyange ekyansookera ddala nalaba omukyala. Nalaba mukyala era omutima ne guŋŋamba omukyala ono gwennyina omukyala ow'ensonga naguno gwaka Mukama yansaasira nga kye nalowooza kati bwe kiri. Kitegeeza abakyala tulaba bangi, ono omukyala biki ebyakusikiriza? Omukyala nti Salmah bwe nalaba nti nina kye namulabamu kubanga tulaba bangi buli lunaku naye wabeerawo ekyenjawulo. Nalaba omukyala omukkakamu naye nga bwe namulengera yali mukkakamu ate nga nalengera ettaala ly'omukyala. Walaba ettaala ly'omukyala mu mukyala nga sirirabangako kolwo naliraba gwewaliraba nze naliraba kubanga nalaba ekigendererwa kyange kiyinza obba kiri mu mukyalo. Just tuyambeko abasajja abatulaba, ettaala mu mukyala liba litya? Ettaala mu mukyala nalaba obulungi bwe nalengera mu mukyalo ono kyekyasooka okumunjagaza ekyo ne linsika body wise engeri gyafaananamu n'obulungi nga nalaba omukyala ono ayinza okumpeesa ekitiibwa
mudda. Kyekitiibwa kye tuliko nga tutunulira omukyala mukyala Solomon twogera ku nnaku zammwe ezasooka muno asabye ennamba agifunye akunoonya ku ssimu akufuna naye mu buntu nga takufuna ako kakodyo ki ke wali ozannya yani kakati lwojja olaba buli muntu alina engeri gy'atambuzaamu ensonga ze waba anaayagala okuzuula omuntu gw'anaabeera naye ate ebintu bino byawukana waliwo abeeraba mu myezi 3 oba 4 then ne bafumbirirwana empeta nno waliwo aba meeting in a very shortest period of time nga kikola ki naye buli muntu alina omukisa gwe kati nze kali kakodyo kange nali njagala kulaba oba ddala mwami Kimuli asobola okubeera patient with me good asobola talina intentions gyendi abasajja bagamba muli bagumiikiriza ng'olina kyewayagadde yes ogumiikiriza naye omala okukifuna omukyala ogenda okukola n'omukyala ng'omaze okupulaningira okuteekawo budget y'esente zinagwera mu mmeka abakyala basinga kibatamanyi so nze nafuna omukisa nti ebintu mbimanyi was a bit exposed ate exposure yonna gijja ku bazadde bange nti abazadde abange bandaga obulamu obwa bulijjo bwe bubeera kwegamba mwami Kimuli okugamba nti yansanga ndi mukyala wa bbeeyi nti nze abazadde abange already baali bandaze ebintu omusajja omulala ebyatagenda kuva eri anemberimbe andage nange nkole ki ngende n'ebyo nze mwami Kimuli mwami Kimuli ye musajja owokubiri mu bulamu bwange gwe nali nsi ate ng'ali serious nnyo ng'oggyako zino relationship nti campus oba ne boyfriend tali sigamba nti no mbadde exposed nti ndabyeko biki nedda exposure nagifuna abantu ba meetings ab'enjawulo ab'amaanyi ate nga through connections n'omulimu gwange gwandetera to be exposed ku bantu so ebintu ebisinga nali nkoze eki naye ate nebazanyo bazadde bange nti balina kye bandaga kwa mwami Kimuli yagenda okunsanga nga initially ninga eyakava ku university actually nali nakavaayo ku university oyakusangira nakava ku university so kati exposure nali nagifuna dda kati mwami Kimuli ono ate nze nga sabera ku nali ku university nga siri ku hostel nga nva waka sijja kugamba nti obulamu bwa campus nabunyumirwa nti bino nakola bino na bino ku campus nze saabu nagenda nga kusoma nakudda waka ng'era ndi monitored nga ndi monitored nina batata bange basajja bakambwe nnyo abadde mu bulamu bwange kakati nga buli kimu nvuga omuntu alina emmotoka asobola buli kimu kyayagala naye nga mpulira nga ndi monitored sina kyensobola kukola ki kukola nti nja kusula wabweru kuki kati ekisoboka ye bawulira boyfriend nti olina boyfriend era tebakiwulirangako mwami Kimuli gwe nasooka okwanjulira family yange nga bba wange era beewuunya nnyo wamukisa naye ate kati nze nayagala nkikole mu bazadde abange nga ye musajja asoose nti kuba bali tebandabangako nti amaana boyfriend bwati twali tuwuliddeko ono wakubiri ono wakusatu kati nayagala nfune omuntu gwegenda okwanjulira bakadde bange nga ddala yooyo so that's why I made it hard for mwami Kimuli okunfuna nakikalubya abawala abasinga bayitiramu akakakodyo bakafunamu ze nakafunamu because bweyandaba nga wabagambye yankubira namba sigimanyi yeeyogeddeko enamba wagijjeewa tayogera gimuwadde kuba ndowooza oli yamugamba tokola ki toyogera nangamba nenze nina we nakulabye kati nembeera confused nnyo naye yayogera bulungi nenfuna
nentandika okwagala how he talks n'ebigambo nga byaŋŋamba eri musajja yajja nno ng'alina amagezi nga ebigambo bye yali akozesa ku ssimu nga bikwagaza okuddamu okwogera naye neŋŋamba ono nno kyaddako ngwe namwayisingyo si gye si kibeera kiba kiddako so gwe kamulumye neŋŋamba I made it hard for him. Kati neŋŋamba ono kyengenda omukola okukakasa nti ddala njagala namuteekako embeera nti emmotoka yange ebyetaago byonna yali abikola naye ng'ate abikolerwa omuntu gw'atasinkanangako wabula nga twogera bwogezi ku ssimu. Kyewuunyisa nti nange mwami Kimuli we yankubiira essimu saamumanya bw'afaanana. wali tomulabye? Simulabangako. Woyereza emmotoka? Nali simulabangako. Okay. Kati yangambe nabange yagifunye. Nenga nemugamba mpereza ebifaananyi byonku naba omuntu gwe njogera naye. Nenga naye takola ki? Yaganya okumpereza ebifaananyi bye. Kati ku WhatsApp ye kwaliko dippinga aliko ne mukwano gwe. Akati nenga sagala mubuuza ddala ye gwono because it is embarrassing. Nga jagamba omuntu ono njogede naye ebbanga tamadde ekitegeera. Kati ku dipi ye kati nze ate nali ndowooza njogera na mukwano gw'oli gwe nalaba. Gwe wapimamu? Nze bwe olaba ebifaananyi ono yavamu bino ebigambo. Okay, like activeness simanyi, I don't know. Kati kyaddaaki mulemerako aganya okumbulira omuntu yakola ki? Yamuwa enamba yange. Naye omuntu yagimuwa ate n'amaani yeeropa. Nangamba omuntu bwati ne bwati kubanga omuntu yona namutegeera hawo. Kakati kanaabe kwa Mami Kimuli yali yansasulira amafuta nga ngenda nengafuna nga omanyi omuntu akolera ebintu ebyenjawulo mu bulamu obwo nenga tumumitingangako nga kuba kuneegula. Kati olumu ngamba n'emikwano gye ku ssimu. Okunkakasa nti ali serious. Kati negiri mikwano gye nga gingamba ono gwofunye biki w'amaanyi ana mukwano gwe bayita Haji. Haji oyo yakola nnyo ky'amaanyi okubanga okusinkana kwaffe ne Mwami Kimuli akuteekamu ki amaanyi. So nayagalako ne Haji ku ssimu abalala maaso kaawo nja kubakubulira nenze nga Salmah nakifunamu kuba yankolera ebintu byali bingi mu myezi 8 egyo. Yankolera ebintu byali bingi nnyo. Kati kyewuunyisa nti ne baganda bange baali bamumiitinga kubanga olumu ng'alemerako nga nkola akakodyo alina byagala okumpa byangulidde. Kati angamba njagala bikuleetera njagala bikulaba naye nga kenyini ayagala ndabe naye nga nze nange sikola ki? Gamba muganda wange kanfune muganda wange musinkane omuwa ebintu ebyakole ki? Abindeetere. Emmotoka yange yafudde mu garage muganda wange nga yagimutwalira n'agikola nga nze tandabyeko. Kati ekyo kyandeetera okwesiga Mwami Kimuli ne ngamba nti maybe kamuwe chance yandibanga yeki ye mutuufu. Era we namusisinkana nitusinkana bulungi nnyo negamba oh, it is you bujo gwejogera naye kenyini nabeera excited. That was our first date. Nantwala eyo eyo Busabala cars. It was a date. Netwogera nambulira ebintu bye nabiddamu byonna byambulira ku ssimu. His past, everything. Netubuli omu n'amanya munne nange nembuulira nengera nkyalina mufiya. Singa nkyalina mufiya. Kati awo nemuwa chance netusinkana ogwasooka. Ogwokubiri yali wali omukwano gwe bayita Jona. Kyali kiro ng'omanyi nti kiro nali sikyakala nnyo mu bintu bya club mu Ndongo. By then nga it is very hard for me ogenda kukola ki nga bwe nakugambye story yange. Naye era yeewuunya nnyo nga nze aŋŋamba mpazi programs ez'ekiro nze sikola ki sizibeeramu nga yeewuunya nnyo. I think emu ku byamusikiriza kuba nga yeewuunya. N'ekiro bwe twamiitinga kati ekyekiro nenkwata nange ttiimu yange ey'abawala kuli Percy okuli Edith okuli Vanessa by then.
your friends. Nembagamba omuntu bwati ne wati bjonjogera naye yasazeewo antwale ako out mu club ne yangambye njije n'emikwano gyange. Are you guys ready? Bo babeera ready. Netugenda netumitinga wamikimulinda musanga naye n'emikwano gye nga nabo njagala bamwaseesinge balaba ddala kiggwa oba tekiggwa. Ati alina mukwano gwe bayita bo baasiimirawo kubanga ate ekyo ekiro kye yakola kisembayo. Yampa credit card. Visa card ye. Nangamba yiyo. Munywe bye mwagala n'emikwano gye. Munywe mulye bye mwagala. Mugende mukole shopping like mukole bye mwagala. Nangamba kiki? Card. Like visa card. Nangamba kuliko nangamba are you serious? Kadi kuno kuliko sente mekezi zeweesize ffe tugende tulye. Mulye munywe. Nenga naye waali. Nampa ne password ye nangamba bolooza nimba kankune password yange yache eya kadi eyo. Ku nnaku ezisoka. Olunaku olwokubiri n'emikata mikwano gyange ate ekyo kyo kyaba kuba wala nnyo ne bagamba Salmah tovaawo ono ye mutuufu. Mikwano gyo tekibanga gyalaba omutuufu wa kadi. Ono ye mutuufu. Mikwano gyo yagamba ye mutuufu. Gwe walaba ki? Kuche baalaba. Ngulugo mutima. Nenga nze nakugambye nti nali sinamwesiga ki? Bulungi cause guy yakolanga ebintu ebisembayo byokka. Have you ever been too good to be real? Nga bibuzaabuza. Amabeesingira ku kyokukola bino byonna. You know, to convince me it was really hard. Kati ana mukwano gwe bayita Jonah bambi mukwano gwaffe Jonah. Big up Jonah. His friend. Sekiro ekyo Jonah nzize ebbali. Jonah ampotera ambulira mwami kimuli yani. How serious he is Salmah. Naye nga bingambira bweru wa club. Jonah era Jonah abaddewo mu lugendo lwaffe nga tutandika bambi. So naye yakola kyamaanyi nnyo. Kati from that night ebintu byasigala kyekimu. Era nali nsuubira nti bano abasajja nti akutute out namala ne mugenda tukatugende ewaka. Nayagamba kati he made sure he drops me home. Kakati eno show yammwe mwami kimulinga waali mubuulire kiki wali owulira kwebyo byonna ebirungi bye yakkolera mu kaseera ako nga mwakeera babimugambi waali. Nti mwami kimuli ku byonna bye wankolera mu kaseera ako feelings zange zaali kino. Mwami kimuli byonna kaseera ako bye wankolera wakuba tekiba oli mutuufu tetufunamu moment kwogera bintu ebyo. Kaakati mu butuufu byonna bye wankolera nali sifunangako muntu akola ki abinkolera. Ate the fact that ye musajja kantitwale nti yali serious okuli mu bulamu bwange. Kaakati yankolera ebintu byali bingi era mu kaseera ako byonna bye wakola saasigala kyekimu. Wakyuka? Nakyuka. Mwami kimuli ku byonna bye wakola obubonero wabulaba nti omwana muwala akyuse? Salmah embeera gye tubadde tutambuliramu nti tabadde mukyala mwangu ate ne kimpa obuvumu nti ne kinnyongera okwagala gye ndi okuva ku mutima gwange nti kyakwa mukyala gwe nnyina ye mutuufu, omukyala omukkakkamu omugumiikiriza. N'enguma ne ŋŋamba kangeze senteekemu era omutima gwange ndowooza gwali ku kituufu era kaakato era tuli wano. Wano we tuli. Emyaka 6 gikutambulidde gitya n'oyo gwe wasalawo okubeera naye? Emyaka 6 tegibadde mibi, gibaddemu obwonvu ng'obugga ng'obumanyi relationships. Naye obutuufu bwakyo tewali muntu atuukiridde. Mu ekyo mubeeramu ebirungi n'ebibi. Naye ate
ebibi ebitono. So ebirungi byankoledde mu bulamu bwange okulaba nti twezimbye. Salmah alina obugumiikiriza, abeerawo, ambeereddewo. So she's worthy to be a family woman. Yes, sir. Wafuna omuwala wa class. Yes, sir. Nga tufunye ekifaananyi kye mutusiigidde we byatandikira. Yes, sir. Osobodde otya okuba ng'omanaginga obulamu bwe? Kuba emyaka 6 era si myangu. Salmah ansanze, yes, relationship nzirabye. Relationships nali nazibeeramuko. Naye Salmah nasanga omukyala atya Katonda. Omukyala ow'eggonjebwa. Tebibadde byangu. Namusanga ng'ali, she was a TV personality, which I didn't know at first. Yakiŋŋaane nga sikikkiriza. Tewakimanya? Saakimanya. Tewakwana mukozi wa TV? Saakitegeera nakitegeera. Nabitegeera luvannyuma nnyo kubanga yalwawo okunneeyabizaamu. So omukyala gwe nafuna ne ntegeera nti ajja kuba mufumbi. Because abawala abasinga nga omanyi nti if they are in the higher capacity bajja kulaga nti no, I'm already there. Wakabi ne Salmah teyakindagaako. Ate ngendo bitegeera nti ali kino. Akola ku TV. Neŋŋamba mashallah. Wakyebaza bwebaza. Teweesikaamu kugamba abakola ku TV baŋŋamba bali weebaza. Nali sitya lwa mbeera saali bubi era. Saali bubi. Because nali nemanyi ne musajja mutetenkanya. Omukyala ono gwe nalaba nti Mukama antaddeko ekisaa kye nti nja kusobola. Mukama kyatadde ewamu. Tewatya competition kuba abaana b'oku TV balaba bangi. Nayinamu kino Kampala kuvuganya. Asinga yayitawo. Akakulu nnyako. Ekyo kirala n'embeeramu muzungu kyagamba nti you can't shop from an empty shop. Bonna babusuubula. Neŋŋamba omukyala ono aba ayina omuntu amuliko. Omukazi yenna omulungi aba alina okubeera nga ayina amuliko amusumbuwa. Nange kanyingira olwokaano olwo. Nenduyingira. Saatya kuba omutima gwange gwali gwamusiima. Saatya n'omulundi n'ogumu nalumba mpola mpola. Ne mmusikiriza mpola mpola. Nenkwana emikwano gye. Because olugendo lwange ne Salmah ate mikwano gye ginjiiriddewo nnyo omubiri. Mikwano gya Salmah. Era nga nze Salmah after meeting her nemba nga nyina kye mwagaza ate sigenda wa Salmah nsooka kwogerako. Yabanga ne mukwano gwe bamuyitanga Vanessa. Vanessa nga nonjogerako kibiiki agamba tekisoboka. Waho n'omukyalo omulala bamuyita Prosi yakolanga naye. They used to work on the same TV, same program. Prosi yanjagala from day one. Because newe nasobyanga nga mugamba tewali atuukiridde. Ng'oli wa mukisa. Gumiikiriza. Najjanga ku mulimu mulaba. Ne mufollowinga up. Naye era nasanga kye nalowooza era bwe kyali. Yes, sir. Amiina. Mu kifaananyi ekyasooka wali oyagala mukyala. Abamu abasajja bagamba nti omukyala yemba munoonya njagala wawaka. Kati gwe ogenda okumaliza nga akola. Tebirina ngeri gye byakuubagana na ndowoozayo. Salmah, she has principles herself. Ayina principles zenga yenga omuntu. I found a woman who is not these normal girls you find around. Initially nalowooza nti nsanze omukyala agenda okubanga she's a girlfriend type. But the more I got to know her, the more I came along with her, the more I moved with her, the more conversations we had, I came to believe that I'm finding a wife.
So due to the ups and downs that I had previously, ninsangibwa nga nti maybe I'm finding the right path. Nasanga omukyala atya Katonda, omukyala ali committed, omukyala omukozi. And due to the fact that she was Muslim, I'm Christian, she never cared about it. Nandaga, if you give me the right option, if you give me the right cards, I'll play you right. Okay. So she did that, and I was also consenting and let me be faithful. Let me consent. Let me stick to this woman. And indeed, I chose the right person. Wow. Yeah. Now, omwana omusiramu ofunye omusajjawo atali musiramu. Eka kati gwe gyentunula olwo nga ogenda kukizannya otya okubamatiza nti ono ye musajja omutuufu obimanyi n'abasiraamu? Mbimanyi. Actually, olunaku olwaleero mwami Kimuli nange ndowooza katukimakinge clear ku nsonga eyo k'abantu abalala bakiyigireko nti bw'osanga ng'omuntu ng'omutima gwe gwagadde kwe gusiimye zino religions zaateekebwa obuteekebwa tuzitambuliramu tuzikiririzaamu naye ate emitima giba gyanjawulo. So mwami Kimuli Musiraamu, Salmah Musiraamu, tutambudde katuli bafumbo. Family eri okay? Ekibuuzo ekyo at first nasooka n'enkitya kuba nze family gyenvaamu eri very staunch, basiraamu nnyo. Kakati ne tulinamu n'abatali basiraamu. Families zibangazi. Naye kuva dda nga nze nkyogera lunwe mbagamba nze musajja wange, the father of my kids, simanyi nze we nali nkyagala mu bintu bye nali ndabyeko experiences mu bantu be mbadde nabo. Okay, to me that's what I wanted. Kati eri abazadde nakisabira nnyo era mwami Kimuli ono bwe namufuna nti yani Solomon nti okay, nasooka ne mwanjulira baganda bange abasiraamu bano bahajat ndabe kye bagenda okwogera. Funny enough, they supported me. I have my big sister called Shakira. I have my mom, Mami Yasmin. So many we are so kolaba mu family yange. Mami Yasmin, Shakira, and my other sisters. Yeah, my other sisters, Shamsa. Namwanjulira awo bakananga abasiraamu awo bahajat. Ne balabanga Solomon wagonjebwa. Musajja wa kitiibwa, musajja mulungi nnyo. Ne bangamba it's okay, that's if he's umutima gwe kye gwagadde. Ne ngamba bakoze eki? Bo batunulira mutima. Ekyo kiwedde. How do I introduce him to these people? Solomon Luja nga wengambe nti yankolera ebintu binene. Yankolera zi mega birthday parties. Yateekamu nnyo to prove me. Wala birthday gyasooka okunkolera. Birthday yo nga sinaba nakamu meetinga mirundi ndowooza nga 3 kyekyaddako yali birthday. Yali surprise. Yagikolera nawe. He called his friends. Baali bangi nnyo. Kati nga yeesa mikwano gyange nga bwakugambye. Vanessa Percy, beyabiseemu Edith, n'abagamba nti bandeete ku surprise. So nabo bangamba tutwala Solomon biki nze ndowooza I don't know how it simanyi nakumanya balina gye banfeeramu. Eventually nagenda ewa Solomon nga surprise yali y'amaanyi ankozeredde omukolo gw'amaanyi nnyo. His friends baneesimeetinga nga nako. Naye nga bwe nagambye it's a big group nga naye kennyini ayagala mikono gye gikole ki? Gikakase nti yono. Naye yalina ekigendererwa. Nakitegeera after. Kuba mikwano gyo gyonna egyali ku birthday eyo. Abamu bagamba ono omwana
avuga akola kitogenda musobola abamwe baali balowooza togenda musobola Solomon era bamu discouraginga abamu ne bagamba tik era abamu kwabo mikwano gye Jona yagirawonya omubiri Jona yampagira nnyo abalala bagenda kuntegeera after nga bantegeera after yes waliwo ne Hope one of his friends Hope ne bambi yanjagala nnyo yanjagalirawo his siblings baaliwo nabo appreciating so ugo mukolo yali really mega abasengeja ne basengeja but eventually tugenda maaso kati najanga nkolera birthday parties ez'amaanyi awena one of the other birthdays when akwatira my family members abasilamu ne mbanjuliraani mwami Kimuli Solomon era ne ba concerting buli omu nakkiriza ne namba genda maaso omutima gwo kye gwagadde nti yes kakati najja nkikola mu family bagenda mu bantu bange abasiraamu so Solomon agenda okumwanjulira mu lujjude bakadde bange nga abantu abasiga baze okukola ki okukkiriza okumumiti mwami Solomon olusi kizibuwalamu ku sayidi y'omukyala Mathias tumanyi nti batera okukyuka ne badda mu madiini gaffe waabanga ali mu famire ng'eyiye nga basiraamu walowoozaako gwe okukyuka ofuuke Haji Kimuli kyali kikugiddeko ko mu bwongo nti naye bali badde kye beetaaga okufuna omwana waabwe nja kikola ekyomukyalo okubeera nti yali wa ddiini ndala nga nange ndi wa ddiini ndala tekyanzibuwalira lwa nsonga nange gye nva waliyo obusiraamu mulinayo abasiraamu bajjajjaffe basiraamu kati maama nzaala ne taata nzaala akusole ku sayidi ya maama basiraamu maama wo basiraamu naye we yafuna taata she had to choose religion n'asigala mu religion naye nga maama gyava olugendo lwe lwa busiraamu so ku sayidi eyange with religion bit of it nti tekyali kizibu yes it was a bit but it wasn't something ketwasigalako ennyo because it is just religion ate nga ffenna tusinza omutonzi ki omu so on my side she was welcome era gwe nawe tewakiremerako nti akyuke saakiremerako nti atuuke ate sikirinaako buzibu lwa nsonga nti buli omu alina eddiini ye gyakkiririzaamu obusiraamu mbukkiririzaamu nange mbwagala emikwano nyina bangi abasiraamu ne mu kiseera ky'ekisiibo okusiibulula tusiibulira ddala ewaka mu maka gano tukirinaamu buzibu era tubasiibulira ebbanga ddene nti n'obuyambi tubuwaayo omukyala mu agencies zaafuna bakateyamba omulabe awaayo I contribute kusiibulira abantu n'abaana abato abasiraamu mu kiseera ekyo tugaba tuddiza so with that bit of religion I'm very very comfortable era twasalawo ne tutuula ne tugamba omwana ayagala asigale mu busiraamu omwana ayagala asigale ku sayidi ya taata we are happily married ku baana baffe tetukirinaako buzibu yesebo amiina nnyo awo nno waliwo ebyokuyiga bingi ebibuuzo bisigala bikyali bingi of course abamu tuze baze batugambanga nti mujja confusing abaana okusinziira nga temusazeewo ku bya ddiini mwami Kimuli ye perspective ye bwetyo kubanga olaba lujja era abaana bakula ne beesalirawo naffe kye tujja okubalaga we praise one God we worship tuli bantu bakkiriza tuli bantu bannaddiini we do and contribute ku ngeri gye tulina okuba nga tukikolamu nga mwami Kimuli bwakoze ki nga bwayogedde so it is okay it is fine simanyi banakitwala but that is it kyekyo wekityo wekiri and it's all well buli kimu kitambula bulungi amiina katongera obasabira ebirungi Salmah njagala tutunuulire by'oyinza okuba nga wenyumiriza mu mwami
Solomon nti wetutambudde olugendo lwaffe nyina ebintu byensobola okubanga nzijukira nti bino abinkoledde gwe ng'omuntu ne bisigala nga bikuwesa paka kati. Mwami Kimuli yankoledde ebintu bingi nnyo binsinza nakumalayo. Bingi nnyo okuva bajja mu bulamu bwange. First of all, yandaga okwagala. Kikulu nnyo. He loved me to the fullest. That I can concede bambi nti faabamu walimu abakyala nti waliwo sometimes kibeera hard okukkiriza mu love y'omuntu. Abantu they love different ways. Nti waliwo abagiraga, waliwo abagikola mu bikolwa, waliwo abatijja so neze kyeniza okugamba anjagadde n'omutima gwe gonna okusinziira ku byankoledde. Anjagadde mu bubi mu bulungi abaddewo omukwano gubaddewo. Ate without love tewali kintu kisigisa agenda mu maaso. Omukwano weeguli. Buki obwo bwakoze mu kulaga omukwano busobola okusharingirako abakyala nabo bakimanye nti omwami wabanga akikoze guba mukwano. Yeah, like I said nga kuntandikwa bye yankolera byali bingi nga akyagala okummanya kiyasooka okulaba kunkolera before nga tanabala kumproposingira. Mwami Kimuli abadde tanzijja ku nnyonyi. Obadde oli nnyonyi? Tanzijja ku nnyonyi. And sometimes aba alaba nga I'm overwhelmed. Surprising ne ka trip ngaako. Nagamba leero tugenda wano. Nolaba nga akitaddemu fully. I'm working, I work. Naye akola nena atatunulira nsawo zange. N'asalawo akole ki? Akikole nga ye ng'omusajja. Antambuza. I don't know, but ntambudde amawanga mangi. For sure, I have. Olw'omwami wange. Era ekyo nkimwebaliza nnyo. Mwami Kimuli ayaniriza abantu. Ekyo kikulu nnyo gyendi. Ali so welcoming. Ali so sure. He has a lot of friends. He has introduced me to so many friends. I got them, my family, my siblings. He loves his family. I know omutima ogulumirirwa. And at some point namugamba nti omutima ogulumirirwa n'ekisa kyo. Olimu bambi mugamba ne mugamba people bajja bikozesa as a weakness because weakness here. So some people use our weaknesses to damage us. Olimu like nga kimugamba olw'ekisa kye n'engeri gy'akolamu ebintu nti n'oba omusobeza sometimes tajja kikulaga. Ye era Mwami Kimuli sijja kulimba nti bambi yali abaddeko awo nanyiigira nnyo okitegeera n'alemera ku nsonga nedda tekibangawo. We've had, of course we have ups and downs. Mumanye sobaganamu. Of course bibeerawo ng'abantu naye era kikomekereza ng'olaba ndooza twefuna nti omuliro gwafuna amazzi at some point. You understand? So ye muntu eyantegeera. Ekyokulala Mwami Kimuli ono gw'olaba afaayo nnyo. Omuntu afaayo nnyo ku family ye, ku family y'omukyala, buli ky'omugamba n'akwatira mu kikulu nnyo obvious. Ebyo bingi ankoledde ebintu. So nze mu byankoledde ebyo nabikola ki? Nti n'olaba omuntu omupya wano ewaka, he won't ask like Salmah ajja kimanaginga ng'omuntu. Wabula ayagala okimugambe, we have a visitor, but it is okay that he's welcoming. Mwami Kimuli, ebintu byampadde byo bingi obvious. Bitasobola na kumenya. Because, yeah, and the first thing that he did for me, he bought me a car. Yansanga mu motoka yange nangamba that is your car, but I want to buy you my own car. Nga tayagala ndowooza byakumumanyira bino nti obeera mu motoka yewo biki kati nasalawo ankolera ekiki era yewe yampeeya emotoka. Definitely I had to pack the other one. Nembera kati nga he wanted to really to be in full control. Okitegeera. Kyo kyali kyamaanyi mu bulamu bwange. Mwami Kimuli kye yankolera. We've been developing each other.
Properties, buli kyakola nteekamu, like si kunteekamu tekuntekamu, but he involves me. Yaneebuuzaako kwegamba ye muntu gemanyi nti nno I don't even think there is nothing that he does that I don't know, or there is nothing that byalina nga simanyi. Buli kimu mukolera. He's my best friend. Yeah, yemu ku birungi bye, my best friend. Kwegamba ankoledde ebintu bingi mwana kimuli. He proposed to me. Proposal yali y'amaanyi nnyo. Naliwo. Tebagamba baddange. Ate kiki? Mwami Kimuli alina embeera gye yanteekako nti emyaka gyonna gye tubaddewo ffenna. Naye nga abantu bagamba bano balya buli ssente biki nga bamanyi abantu demand. Ye banange omusajja olina omuzalira abaana olina okola ki? I'm like, yes, well, we have our own daughter already, and other kids are coming. Essaawa yonna. So that is enough. Let's enjoy life and be happy. Tusooke mwami Kimuli atunyonyola ku proposal. Proposal wagiteekamu ebirungo byali bingi naliwo. Yes, sir. Tunyonyole kijja kitya okuba nti wakirowoozaako n'ogamba ko okikolewo otyo mu kifo eky'ebbeeyi n'oyita mikwano gyo ekyo ne kivaayo bulungi. Ku nsonga eyo ku sayidi yange tekyambeerera kizibu because kyali kirooto kyange. Omukyala nali mbadde naye ate nga mwagala. So when the right time came, it was just a walkover. Until I just got her friends, one of her close friends, ne munnyonnyola, ne mugamba asikyina buzibu, we set a date. Saga nnyo bintu bya pressure. Nabagamba set a date, kimu kijja kukolebwa. So proposal wagiraba twali ku Serena. Mu kibuga wakati. Kibuga mikwano ne gijja, well wishers baaliwo. I proposed to her. And the rest is history. She said yes. I do. I had to say yes to the love of my life. That every moment esinga kutulanga eyo. Kama yali kubukenke. Mwami Kimuli byonna yabikola nga tulinda bulinzi ansemu. Yes or no. Yeah, I said yes. You said yes. Yeah, to the love of my life. Of course. Naino gamba yes because nange ng'omuntu yali surprise nenga nange omuntu wange mwagala. So I had to say yes. Tubadde ffenna tewali kipya. Kitegedde. Lwakuba nti yakisosowazaamu nnyo ne kibeera ky'amaanyi. And I really, really liked it. My friends baaliwo babaddewo obdesi mubaddewo. Bannange. When I talk about my friends, abadde mu jane yaffe abo bo babaddewo. Yes, bagamba mu kyababiri emikwano. I want to say this, our friends, mikwano gyaffe jjo. Honestly bambi babadde balungi. Nga batwagaliza mu lugendo lwaffe. Oh my God, I don't even know what to say. Lynn has been there. Lynn, your workmate. Oh yeah, Senga. Senga we somewhere. Everything, she's always involved. Everything. Okay. Lynn has been there. Babado. We have a friend called Mata. She was the organizer. Okay. She has been there. Abadewo. My other friends. Ababadewo. Percy is not here. Nengeri jali. Relationship ayagali ekolechi. Etambule. Idis. Oshitagera. I have so many friends. Vanessa. Babadewo, Natasha. Shadia. They've been Babadewo Bambi Bonabona, Momo Kasana, like so many. Diane. Daphne. Kento. Claire. Oh my God, thank you so much. And his friends, by the way. Mbebaza. Aina mikwano gya misajja emirungi. In fact, ababiri mukoze mutya okuuma emikwano gyammwe. Emikwano abasinga gye mbalabye nammwe from day one nakati abamu mukyalina. Ng'ogyeko abatambula. Emikwano gino actually nze on my side. Ekigambo eky'emikwano is what I advise people being honest. Being honest
moves with integrity. We're all losing our integrity, that means trust is lost. So in the long run, you have to be honest. Ekyo ekikuuma omukwano. Nti bulwokera ku makya erinnya ne lifa, omukwano gufa. So I make sure ekintu kyensinga okutya mu bulamu bwange kwe kuluzinga integrity. Sikyagala ddala kintu kiyitibwa nti kinoba nga tamanyi nti when they talk about me bagamba omuntu mulungi. Tolina kuba mulungi lwa ssente, tolina kuba bulungi lwa bwavu, nolina okuba omulungi ow'amazima. Bw'obeera n'amazima emikwano ogiwangaaza. So most of my friends are older than me. That's how I've kept growing. I've grown in advice, I've grown in family issues. So that's why at times when things go bad, I have a good disciplinary committee. Ebeera waawo. Nti kitu kino kitereeze bw'oti. Mukyala mukwate bw'oti. That's why netudda ku kyo ekya religion. Most of my friends are Muslim. Nze ni musajja mu Christian. Naye nga because I know how to build rapport with individuals, kikinyambye okubeera nga tukuumira wamu obutasosola mu mawanga, mu tribe, mu madiini. So you end up being involved in each and every department. So there's growth. Business-wise, there will always be growth. Spiritual-wise, it will be growth. Finances, it will be growth. So at the end of it all, Mukama ate n'akyongeramu omuliro. Nti ebirala byonna twebaza bwebaza. And I think I'm so blessed that his friends liked me. Kubanga olaba nti wabadde ekitukwatako bambi ne ba reaching out babeerawo. His friends alina mikwano gye Solomon gyafuukira ddala part of me, family. Okitegeera babadde mu bulamu bwange tutambudde nabo. Okitegeera nze abange bambi mikwano gye bambi mirungi nnyo era mbeebaza. Alina crew bagituba Bamazibu crew. Bali. It is an investment club. Yeah. Very. Gomanya nti buli ali mazibu crew basajja abakolamu balina ssente, like bali responsible eyo crew yonna bambi. Nze bambi sibalinaako buzibu. Yeah, sibalina kuba abasajja bakola ebibiina eyo. Kituufu. They've shaped him well. Yeah, I know. Nti n'abasolo manyi gy'ali, namba simufunye manyi ab'okukubira. Waliwo abanchekingako personally. Kati nga Fai, I have his friend, he's become my brother. He's called Faizo. He loves me so much. Yusuf. You know Yusuf. Oh, yo, to the way today. There is Andrew, you know, Banji, there is Papa. Like, there are so many. So, it is a big crew. Waliwo happy, tubera naye ba. So, like, it is really, really big. Banjagala nnyo, mbagala nnyo. Tuna n'emikwano abalala, nga tebali, like, physically. Nenga babera wo postinga Solomon. WhatsApp ejjula. With good words, with okitegeera nabo gye bali. Yeah, I have my long time friends. Tubadde nabo. Mukumye Esther, oh my God, Belinda, Sasha, bane bunch. Nga tetunagenda ku challenges because manyi zibeeramu mu myaka gino 6. Mwami Solomon, omukyala alina ke yakuwonyeeko nti mwewa nnyo obudde ne mutuuka mu kifaananyi ng'abantu basobola bagamba nti mwakwatagana kulya ssente, nga temuzaala baana muli mu kulya buli ssente. Ekyo mwakipulaninga mutya? Ku nsonga eyo, I think between me and Salmah there is a good age difference. And in most cases, why we are like this is because I made communication easy for her. Era nga bwakunnyonnyodde nti emikwano egyange, they know her. Kasita balaba essimu yange ng'evuga wadde ng'eriwa nga balabako mine,
mwamusevingako nga mine muntu wange On your phone. on my phone. Ye nakusevingani. Of course, namtekako mine. Mwenna mine. Yeah, mine with So, hearts like. mu mbeera eyo I made communication easy nti nembanga essimu yange teriiko namugamba waze talina kunoonya nnyo olwegula amanyi wembeera she just needs to come. So mu mbeera eyo I made it easy for her to access me. Era nga mu relationship nga temuliimu nkwatagana nkolagana kuwuliziganya ebeera nzibu. I made it easy, that's why we try to be happy married. Yes, wadde kwegali badde sanyu okutwaliza wamu tubadde otya tuli basanyufu the rest ne bigoberera ate tunali mikono gyaffe abalala nga tubalabiddeko batusookayo oblis kikulu nnyo kati nga wali wano naffe you inspired already. Yes, mwasookayo nembalabirako n'otulabirako ate n'okisussaawo ate n'okola ekiriwa so tuna mikono gyaffe era abalungi abakiriddemu naye nga nabo bato young couples tubalabiddeko tulaba engeri gye bakolamu ebintu byabwe naffe ne tugamba okay tujja kukyusamu wano kitegeera kale ate eyo sector nayo ndala nnyo. That is a sector of my other friends. Simwe muli ba Haji, Husna, Shakira, banji eyo crew nayo ndala nnyo yawo like so ekyo nakyo kituyambye nnyo kubanga tukumagana oblis honestly. Bagamba emikwano neffe obadde mu bintu byaffe emikwano gyaffe okimanyi nti no tusobola okukola event emikono ne gijjula family members nabeera batono and yes family is everything to us. Family zaffe tuzaagala nnyo naye ate waliwo emikwano gyaffe nagyo gyafanajo family so ekyo nakyo kituyambye nnyo okutambuza relationship eno nti solo ayina naye abantu babeera nabo mikwano gye nga bwakugambye ne beewa amagezi nange I have my friends abansookayo oba okitegeera nayo crew eri awo kubanga ennyambako amagezi gonna ge mufuna gakutambuza kintu era ekintu ne kitambula bulungi. Twogere ku basoomoozeza ng'abaagalana myaka 6 si mitono. Abantu bafuna okusoomoozebwa mu myezi nga bakakwatagana muli mu myaka 6. Okusoomoozebwa kubaddewo naddala mu ŋŋambo babadde baleeta ku bigambo ne bagamba mukyalawo kino naye nga trust mukyalawo nga yatereera amanyi trust omusajja owange nze mbadde mu myaka 6 ne mukyala wange naye twabeerangawo mbeera nti nno Solomon nkukutte n'ono omukyala nkukutte n'ono omukyala. It has always been trust. Nzo bolusiri naye aneesiga nange mwesiga nze mukyala n'aŋŋamba nti nno ne mukunywa ne oblis ate ekisinga obukulu twewa ekitiibwa. Salmah sikebera simu ye takebera simu yange naye nga asobola okukwata ku yo tagikwatako gwe osobola okukwata ku ye sigikwatako mukyo si kituufu oba just si kituufu mbeera ya kuweebwa munne wakyo kubanga ebintu ebimu bireetwa obutakkaanya. At times muyinza okubeera awo nga you talking to friends bakwano baffe abamu ba mikwano naye nga we confine in them naye nga akuwulira bizibu bye nawe owuliramu ebizibu so mukyalawo ayinza nga omanya abakyala yakitwala bulala so to avoid certain misunderstandings ekyo netukiwa ate mu buli omusigaza essimu yo obulamu bugende mu maaso ako nno nkayize eyange tugabane oli kutugabane kozesa kyoyagala nange eyo ngikozesa ekyenjagala ewuje kikola nena muli happy which is okay like muli happy esimu anti ekintu ky'essimu ekyo oba lwaki waliwo mukono gwe gwemanyi yagamba ebira byonna mubikole bafuna misunderstandings like abakulu ne batuula naye ne yagamba nti mutudde byonna mubikole n'essimu ye sigenda kukola ki sigenda kujja esonyiwa okitegeeza
nsigala ku ssimu ye sigala ku ssimu ye twebera twogere but esimu sigenda kugisonyiwa. Of course batugamba esimu gy'omusajja gyesonyiwe sigaze emirembe nange bane esimu naye ng'ogyesonyiwa omanyi abasajja twebaka mangu mwebaka mangu naye ng'ate abantu abamu bakitwala nti bakitwala nga transparency with one another. Ekyaki ekyessimu olina eyesonyiwa munene olina eyesonyiwa nti wenkebera essimu ya Mwami Kimuli like nemba nga siginako access okay like nemba nga ginako access mba ngamba buli kimu kiri okay naye ng'ate mmwe abasajja Mwami Kimuli asobola okumundeka nenkebera essimu ye all the time naye tekimugana nti mba ngikebera era wabeera byembasira okitegeera kati awo olowooza muze bwentyo bwe ndowooza kati awo omuntu eyasize munne kimala njimuwa nagenda mu WhatsApp nakola ki nabuweereza ono nemugamba munziremu bwoti ono akubye olimu n'abakwata nze nemulaga like I'm open to him. Obulamu ne bugenda mu maaso sikinako buzibu. Kati ekitegeeza ekyokusomozebwa kibadde kyali kimu bibeeramu naye nga nyina eŋŋombo maka muno maka gange nti ebitalina makulu temuliwo makulu. Mwali mutuuseko ku point egamba nti atukite kyali kibaddewoko nga waliwo wemulabanga waliwo okulemererwa nga mulabanga ekintu ekiyinza okubanga kiyinza tekitambula mu direction gye mwali mukirowoolezaamu. tetunatuuka kweriusa naye nga challenge era zibaawo. It can be financial, it can be hope, nobeera nga essuubi nga liggwaawo naye nga mu byonna challenges tuzimalawo nga kubeera bakkiriza mu Katonda tukisabira kubanga tuli basabi tukkiriza nti byonna nga twesize Mukama all challenges are handled bisobola okuggwa. Twogere wiiki 2 ez'obufumbo obuto wiiki 2 muzisanze mutya kiba kitya enjawulo eri wakati muwulira njawulo ki? Wiiki 2 zalina okusomoozebwa naye nze bwe nategeera mu wiiki emu we made it so precise. When you look at our wedding it was precise, comfortable and easily planned. Lwansonga nti kyagenda okujja idea yagenda okujja nga ngisobola. Pressure yali ntono. Mukyala wange ng'alina emikwano mingi n'emikwano mingi ne muteeka mu mbeera nti tusobola kuyita bonna. So it's going to be family and a few friends. Abalala tujja bannyonnyola to avoid further hindrances or future hindrances financially nti ogundi abanja lwakuba mbaga. Ate mu byonna tutegeera nti tuba nga tukwasaganyidde ne mukyala wange kimu kijja kusoboka. So pressure yaliwo ne yali ntini because it was easily managed and planned. Eno embaga eyaffe twagitereka sino weeks 2 twamala okuregisteringa because it was civil. Twagenda civil way. Twagikola it was ubateekayo ne bamala intunira. Pressure I organized this thing in a week's time. I think even now she didn't know it would be that easy for me. Because embaga ebeera ya mukyala. Kino twakitegeka mu nnaku ezaasemba 1 week 5 days because namanya buli kino kijja va wano kino kijja va wano ebimenya mu mikolo some of them excluded them ne bivaamu ne tugamba tukole kitusobola ne tujjawo eŋŋambo ne tujjawo okugeya tebanaatulaba batya ne tukole kye twafoodinga ngaffe tudde okubeera comfortable nakyo era kye twakola. So civil marriage. We did a civil marriage in after advertisement at Nera in a week's time. We did a wedding.
omukolo gwakutambulira gutya ogwo? It was massive. Gwakunyumira? It was massive. So massive. Like, wagwagala? Yeah, it was very massive. Kubanga mwami Kimuli yakikola mugenyi nali sitasuubira. Like he said, nali manyi sebijja nakubeera byangu. First, it even came as a surprise within a shortest period of time. Chimu, boom, something is going to happen, like boom, because okay, we had talked about it some time back, and there were a lot that was going on. Milimu bichi. We didn't expect it would come so soon, like it came. Nature happening awo, omukolo gwanyuma oblaze, like we said, inti abazadde abaffe batutegeera both sides. Try to know batuuza ne tubabuulira, and they welcomed it. Our siblings, they were welcoming baganda baffe. Emikwano emitono najo ne bembracinga emikwano egyo gye twayo. We have so many friends twanyagadde bonna, yes, babeerewo, but inshallah, by God's grace, something bigger will come, and we do something really big. Nenga bwe nakugamba nti nze omuntu era yali already nga kati I really want bintu by'abantu batono. And everything was okay. However small it was such an amazing day for me, a blessed day for me. Taking an author of Blaze Banag. Kwegamba olunaku olwo lwali lulungi nnyo. Abantu batusupportinga betwagambako. Ate nze ne mwami Kimuli tuli basabi naye tulina ba prayer warriors. Abasooka be bazadde baffe. Batusabira essaala. Buli kimu ne tulanga kitambula bulungi nnyo. We have our friends. We have I have my shirts. We have our shirts, honestly. We have our pastors. Abatusabira. Honestly, kwegamba ba prayer warriors bangi nnyo. I want to mention kuba bangi abatusabira. Era batusabidde kutuuka ku kkula lino. And it above all, Katonda. Ate mwami Kimuli n'ekintu kyangamba. Era actually before kuzaayo eri. Bwe yasookera ddala n'okunkubira essimu nga sinaba meetinga biki nga bwe twakunyumiriza. Yagamba gwe ngenda kuwasa. Yagamba abantu beerimba. Nga tekisoboka. Like until it happened, I'm like, what? Kyekyo kyali ayogerako. Teekateeka za Mukama ziba za njawulo nnyo. Finally yakikoze. Yeah, yakikoze. Yes. And it was really good. And I want to take this opportunity to thank you, my love, for everything you've done for me. Thank you for the big wedding. It was big to me, really, really big. An amazing one, beautiful. I enjoyed it. Nebagamba nti omusajja akolera omukazi embaga. Nze nali musanyufu. Mikwano egyaliwo bambi. I was so happy. Abataaliwo abataasobola era they apologized. Era n'abataaliwo abaali balina okubeerawo nga they're not in position to make it. Nabo naba reaching out bambi because namikono gyange gye nvudde najo mu ntandikwa eno. Abataaliwo nga Esther, Belinda, they weren't there. Sasha, but namala nemba reaching out. Nembategeeza. And they were happy with it. Like, Nagama Salmah, it is okay. They wish me well. And other friends abakola ekintu kino to make it a colorful day. Ninsta kwegamba byalimu ne bannange entertainment. It was really, really good. Kyanyuma. Obvious kyanyuma. Kati honeymoon mwagikolerawo? Mwami Kimuli nsonga. Honeymoon yali liddawa? Nga bwe nkugambye embaga yaffe twakola kye tusobola. Kubanga we organize nakyo kigenda kijja. Tutasobola. Yes. Kubanga nabitunulamu byonna ennyonyi agirinnya. Okuwumula akuwumula. So because of the busy schedule that we are having,
We are just preparing, we are talking about it. Era nakyo kigenda kujja. We are thinking about where, but it will come. And it's not even about nti nnyonyi. Ennyonyi kituufu nzirinnye nti nemba nkedde ku makya n'omugamba Mikimuli. Tukyuseko ku environment. Saagala kusula waka. I think ebifo ebisinga byonna west up country tugenzeeyo. All the nga bw'omanyi ebifo eby'amaanyi muno mu Uganda mu Kampala bye tulina hotels ez'amaanyi. I've been there, like he texts me. Tulabukezi ku makya weekend ngamba Sal. Tugenda ate yayanjula erinnya. You know I'm Salmah. He introduced that Sal name and everyone. Ne tunakyo bampi. Kyayingira okumwa. Mwami Solomon, kati kirungo ki kyogenda okwongeramu kati? Byonna bikoze kirungo ky'ekipya kati kituba tulinda. Twali kirungo ky'amaanyi okujjako okwesiga Mukama tubeere nga tusobola okubeera nga twesingana, tulina trust between each other. Tusobola okutambuza obufumbo bwaffe. Mukama ateremu obwangu. Nti naye musuubiza limwagala mpaka bukadde. Musuubiza limwagala mpaka bukadde. Awo wennyini wensaba ababiri ndowooza tugenda tutandikira eno tumalire eri. Suubiza munno ebyensi n'eggulu nga tulaba ebyabadde ew'omulamuzi, ebyabadde mu kooti, ebyo byabadde byammwe. Kati twagala naffe wano okwongera otukuza obufumbo bwammwe nga we mukole ebirayiro ebipya. Suubiza muno naye akusuubiza. Oyagala nnyo ekibuuzo ekyo. Naye oli bw'oti owantiizinga proposal. Suubiza muno. Mwami Kimuli, nzize musuubiza ebintu bingi. Off camera era akimanyi nze musuubiza ebintu bingi. But ku mulundi guno nga tulaba yensi yonna etulaba. Nkusuubiza okwagala ennyo Mwami Kimuli n'okukulembeza as my man mu buli kintu kyonna. And nkusuubiza nti you always be a man in this relationship. Yeah. Abakitegedde bakitegeddemu ey'ensonga. To respect you, to love you, your family, your friends. Nkusuubiza nti ne we tuli bonna tujja kola ffenna tukulaakulane. Kusuubiza okubeererawo mu bubi ne mu bulungi. To continue actually okubeererawo mu bubi ne mu bulungi. Si mu bulungi bwokka but ne mu bubi ddala. Kusuubiza to honor you even ne wootali. I'll always respect you. Ne wootali nze nja kuba ndaba nti wooli. So that's what I meant. Nti ojja kubeera musajja. You'll be a man, Mr. Man. Kwegambanga n'owoolaba omuntu atali ye olabamu ye. Kakulu nnyako. Of course Mwami Kimuli ono musuubiza. Musuubize tuwulire. Musuubiza because byonna ebisinga tubiseemu ate era mbyogedde. And we've been in it. Naye mu kyonna kyensembyayo to give him a beautiful family. Yeah. Family. Okuma family yaffe nga yawamu nga tuli basanyufu nga twagalana era nga tutya Katonda. And of course abantu baba bagamba nze nja kuwa abalongo naye nze njagala mwe bando. 2 bundles of bano omulundi gumu. Yeah. Salongo. Salongo kati gwe tunaakola tutya nga tukuza abalongo. Kale ebigambo by'omwami nabyo katubiwulire mu bitiibwa kubanga kati salongo emirundi ebiri. Naye nga tumaliriza
nze mu bumpimpi nja kumusuubiza okuuma empeta ng'abafumbo omwami agenda kukuuma empeta kyogamba nti mu kibuga togijjaako ko neogizaako ewaka musuubiza nja kukuuma empeta tekumenya ku ngalo nedda ssebo kyogamba empeta eyo yakubeera ku ngalo paka kyemugambye nti nja kukuuma empeta kigambo kinene naye golabanga ekitono andi olwo ogikuumira mu kisenge naye musuubiza ogikuuma nti kitegeeza musuubiza omwagala wedda kyotegeeza kakakulu nnyaako empeta yaffe eriwa tobanga wagisuula tasobola gisuula empeta Diamond ring. mulage empeta Yeah, ino diamond ring. Ate ne yapropose no yasuka kati ate no nende yasusa. Oblis. kati nwakyo jimpa nenjiwa omukyalo Eri endala. Eri ya propose. Zona diamond kati sima ina kumanyi. nange nfuneko ennyamba zowewa Nyamba za diamond ring. Wow. Byonna bikoze sajja buli kimu ayagala omukazi wabeere kirasi so banyabo ne bassebo emboozi yo esigala mpanvu naye tufunzamu olw'embeera y'obudde ekitundu ekirala mujja kukifuna insha allah katonda nga akkiriza mwongere okubeera nga mumanya ate era n'okuyiga nga muyigirako eno kapo ento gye mmanyi ti katonda agenda gibulesinga tutambule nabo efuuke kapo enkulu bane buli kimu kisoboka tukuze 20th anniversary 20th yeah true 30th yeah definitely nga tutambula mpola mpola paka nga mwalaba Titanic namukadde bigenda foka buli kimu kisoboka oblis sakugamba buli kimu kisoboka kisobokera ddala kukiri kitya kyekyo kyenyini kiri okay okuleka nga omukulu olina kyogamba abantu byonna obyogedde ngezezaako olinawo omuwagizi agamba ki kama mutukuumire tubatwadde bajabo ne basaba omuwagizi tafunye kaaganya tiimu muko tiimu Solomon Kimuli ne mukyala we Salmah Lukwago. Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga olalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba logical emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo.